Please, clap. Ategeeza nti ebisomesa byafulumizibwa mu mpapula z'amawulire eza Vision Group yayambanye mu kusiba amabanga agali byenjigiriza mu biseera eby'omuggalo. I remember there were some MPs so concerned with their communities, they would just buy chunks of newspaper to make sure they disputed it to their communities, so people could at least bridge the knowledge gap that otherwise would have been there. Ategeeza nti omwaka ogujja bagenda kutumbula omutindo gw'emirimu n'empeereza mu bantu. So as we look at 2023, we are still going to look at business recovery as our driving impact, innovations to take us there, which include technological advancement. Yakulira Vision Group Doni Wanyama ategeeza nti wadde bibadde bisira bizibu naye kampuni yakola amagoba ng'akawumbiko mu bigo by'ensimbi 2022. However, for the year ended June 30th, 2022, we registered a net profit of 1 billion shillings. Agambye nti kampuni ejja kusigala ng'efulumya amawulire amanyuvu ageetaagibwa abantu. Dear shareholders, our main business as a company is still the media business, and because of that, content remains key, or rather our journalism remains key for our business. Ayogedde engeri kampuni yakoze mu byensimbi mwaka w'ebyensimbi oguyise. Our revenue went up to 111.4 billion, up from 81.9 billion in the previous financial year of 2020-2021. Asonze ku bintu ebirala kampuni byetulidde okujja mu ssente mu biseera by'omu maaso muli okulanga okubwero amawulire ku mitimbagano n'ekkolero eri mu kuzimbibwa ennammanve. Dear shareholders know that for this particular year, we're exploring opportunities in outdoor digital advertising, and we're also building a factory to deal with packaging of boxes and leaflets at the industrial park in Namanve. Ku mulundi guno abalina emigabo bagenda kufuna siringi 6 ku buli mugabo. Edward Yakolo okuva mu ofiisi abalizo ebitabo bya gavumenti atendeeza omutindo Vision Group gwekozesa mu kukuuma ebitabo. In my opinion, proper books of accounts have been kept by the company so far as appears from my examination of those books. Ategeeza nti baakolako okunoonyereza mu alipoota babulira amadduuka ya kampuni ne beeyama okubitereeza. Javezinja nabo amyuka akulira Vision Group asaba batannafuna magoba gaabwe okukwatagana bunaanyizibwa ku migabo ssente zibaweebwe. So I am calling upon all shareholders who have challenges in receiving their dividend, just get in touch with the company secretary's office or the share registrars. Ye director bunaanyizibwa okulondola ebitongole bya gavumenti nga yakiikidde minisitiri w'ebyensimbi Matia Kasayija Chris Mugisha akisizza abalina emigabo nti kampuni egenda evvuunuka ebiseera bya COVID-19 ebyagikosa basobole okufuna ku magoba. Company is back into profitability position with a modest profit of 1.7 billion before tax, compared to a loss in 2021 of nearly 1 billion shillings. As you all know, the prior year, no dividends were paid out due to the loss position. But now this year, dividends worth 494 million have been declared, which implies a 50% retention to finance the investments in revenue diversification project. Abalina emigabo era basiba director batano okuddamu okulondebwa kuli Patrick Ayota, Robina Kaiti Lutumbi, Peter Kawumi, Sala Olusiminayeko, Ongadia Motebi Sulaiman yakusakidde Green ku Lwabukede TV.